tubanjulire tabula properties enansana ploti zonna basaze bbeeyi batandika ku miliyoni 3 n'okweyongerayo mu abasamate ebyammwe biteredde anti buli omu alina okuba n'ettaka mu nsi ye balina ploti ku Hoima Road enansana Wamala Wakiso Kachiri Epake Congo n'ebitundu byonna ebifuluma Kampala balina ennyumba z'amaka okusulwamu n'ezipangisibwa mwattu bakkiriza n'ekibanja mpola bafune ku ssimu 070M147207 oba 0787 tabula properties esangibwa Nansana Market Building Romo 18 ne 19 own property own wealth. Yes, mukulu Mike Mutyaba sokola musekwa tulwa ku Uganda Eyenkya so tugende mu maaso. Mbalamusiza nnyo bannayuganda. Manya nze Mike Mutyaba abadde omusambi w'omupiira. Yaguumudde olw'ebizibuzibu wano na wali ate era yegwanyiza okubeera nga akiikirira Makinde Ssaabagabo mu Parliament ya Uganda omwaka 2026. Bukyanga umula obonnyuka mupiira ebyobufuzi obisanze oti? Ebyobufuzi biri so challenging. Si kye kintu kyokera ku macha nolowooza nti abantu bakkiriza competition nga bwe tubadde mu mupiira nti oli asobola okukuba ku Monday noddamu n'omukuba ku Lwokusatu wana kuba ku Monday naddamu nakuba ne ku Lwokusatu ne mmane mwesika mu ngalo ne mmane mukyusa emijoozi nti it is a fair competition, healthy competition. Naye politics abantu basika omuguwa kugamba olabira ddala nga opponent oba omuntu gw'ovuganya tayagala muntu mupya kuvaayo kuteekawo okuvuganya mu makati gammwe, tayagala oveeyo okole ekintu kyonna kyonna kirungi mu community. Bw'ogezaako okuteekawo ekintu ekirungi mu community ebiseera ebisinga bakivumirira, bakirwanyisa, bakifuulamu ekintu ekibi. Naye nze mu ndowooza yange nti ekyalibadde kisinga be bantu okubeera nga bakwataganira wamu naddala nga bannabyabufuzi, be bantu okubeera nga bakolera wamu okuba nti kubanga munnabyabufuzi bw'akwatagana ne munne oba bwe bateekawo competition eri healthy omuntu wa wansi yajja okufunamu. Ate ekisinga obulungi mu bulamu be bantu abakeera ku makya ne batandika okubeera nga bavuganya, kubanga okuvuganya kulaga level w'otuuse mu buweereza. So kyensuubira nti kyekisinga obulungi. Ebigendererwa byo mu byobufuzi byali ki oba bikyali ki? Your objectives or missions? Okusookera ddala Mutyaba tabadde munnabyabufuzi. Mutyaba abadde muzanyi wa mupiira. Mutyaba abadde muntu aweereza eggwanga lye ng'ayita mu kye tuyita njagiyita art, kubanga football is an art. Naye bw'odda mu byobufuzi nsanzeemu ebintu eby'enjawulo. Zoyinza oyita objective biki by'oweetaaga okukolera abantu bo. Okusookera ddala eggwanga lyaffe Uganda lirina challenges ezitali zimu, ezitali ennyingi ennyo. Olabira ddala nga n'ekkubo ekkubo obukubo okuyita mu bisi okuyisa mu bisa grade nga liganye. Bw'otunuulira ebyenjigiriza mu Uganda bikyali ku bikadde okuva otwali mu 1962 mpaka essaawa tukyali ku system y'emu of education. Bw'ojja mu health sector ekyaganye okuba nga nayo etereezebwa, kubanga Uganda okubeera nti tetulina facilitation yonna yonna eddamu eri Munnayuganda ku ssente zasasula ez'omusolo, amalwaliro ne gabeera nga gakusika muguwa, ambulances nga za buseere, kugamba ebintu bingi byolaba nti Bannayuganda Munnayuganda avaamu essente ze n'asasula omusolo. Nze ni musajja musobozi, nsasula omusolo buli nsawo zisasulira omutwalo gumu ogwa ssente. Wemba ndeese emitwalo 2 egy'ensawo ezo zibeera miliyoni 2 oba miliyoni, kwegamba ogenda n'otunula ng'olaba nti tulina obulumi twaleetaaze okubeera nti Bannayuganda bafuna engeri gye bayambibwamu mu nkola eyo ey'okubeera nti babaddizaawo okubakolera ebintu eby'enjawulo nga bwe ŋŋambye nti education sector yali badde improved. Abasomesa government ekoze etya okulaba nti abasomesa nga bo improving salaries zaabwe okubeera nti basomesa Munnayuganda ow'enkya. Abasawo obulumi bw'abasawo bukwatiddwako butya okubeera nti abasawo basasula ssente ezimala okujjanjaba Bannayuganda. We finding a problem nti Bannayuganda abasawo abamanyi okujjanjaba Bannayuganda obasanga Nairobi, obasanga India, obasanga US, obasanga UK,
whereby ndinaffe tuli Bannayuganda bantu abaleeta ze better services, better medical services okuva eri abasawo abasomedde wano. But being the fact nti the government cannot afford to pay them esente ezibamala, yensonga lwaki badduka ne bagenda okujjanjaba. So nze ng'omu ndowooza nti nga wembanga nnyingidde ebyobufuzi mu bantu bange kyenyina okusookera ddala okutunuulira ebyenjigiriza mu Makindye Ssaabaga weyimiridde bitya, ebyobulamu kubanga those are the key sectors omuntu uze yali badde atunuulira, ebyenjigiriza, ebyobulamu. Ekyokubiri tuyinza kugamba nti ebyobulunzi mu Makindye Ssaabaga kubanga tetulina ttaka ogenda kuzimba, abantu bali squeezed, olaba nti tuyinza kufuna the foot ey'okulimiramu ebirime, ekyo tuyinza kireeta wano, wabula ekyo kiyinza kuyamba ate abantu abali ebbali w'ekibuga. Then ekyakyenga okutunuulira ofunye otya gwe ng'omukulembeze osaze magezi ky'okulaba nti ebintu ebituuka ku bantu bo. Okusookera ddala nga gavumenti nga yeeremereddwa okubeera nti ebyo biteekawo, kubanga twaliwo tugamba nti omukulembeze agenda kudduka eri gavumenti akuba omulanga gwe awandike proposals ze, health center katulikyali ku health center 2 whereby ONC yakola ki, ONC yavaawo dda, twaliwo tugenda ku health center 4 naye ng'obanga buli division erina health center listing nga 3 buli division ng'erina amasomero ag'obwereere omwana Uganda wasobola okugenda okusomera, kubanga essaawa zino you find olaba essaawa zino nti Munnayuganda takyasasula school fees, private schools zezisaba, ate government schools tewakyali ddala kugamba era nabyo byakusasula bakulimba twaliwo abagenda okusasula naye nga so omunnabyabufuzi omukulembezi w'abantu obifunye ota mu constituency yo. Okusookera ddala nsuubira nti abantu baali badde balonda omukulembeze ali smart oba omugezi eyasomako amayine ki ekyokukola when and what time. Okugeza gye mbanze mukulembeze Mutyaba nsobola okuwandika proposals eri organization eziri e Bulaaya, nsobola okuwandika proposal eri mikwano gyange kubanga Mutyaba ali well connected. Mutyaba asambidde Bungereza, Mutyaba asambidde Africa, Mutyaba asambidde Asia, so I'm well connected eri mikwano gyange abalina sente basobola okuyamba abantu bange. Naye ekintu kiri kimu bwe kito Mutyaba yeetaaga title. Once you have a title, the honorable, once you have a title, you're president, meaning it you're going to access to each and every one. You have a way you get the bubble organization, let's say UN, let's say World Bank, they will respect your proposal. They will know oli mukulembeze w'abantu era bajjageza okulaba nti bayamba abantu bo. Obukulembeze bwakusaka kubanga ffe gwe ng'omuntu osobola kufuna sente sobola kumala kuyamba abantu 5,000 buli omu n'omumalira ekizibu, but tulina okutunulira ebintu ebigamba abantu in general, ebiyamba abantu bonna ng'obigasse wamu nti omuntu abeera afiiriddwa omuntu we ambulance weeri enamutwalirako omuntu, kubanga abantu bangi abafiirwa abantu nga tebalina access ku ambulances, government ambulances teziriiwo. Bannayuganda baavu tebasobola ku accessing ambulance, nti omuntu afiiriddwa omuntu we naye afunye atya obukuumi, security eyimiridde etya, kubanga abantu bagenda kuŋŋaana naye ebiseera ebisinga osanga nga ne ku nnyimbe kwennyini ababbi bajja ne babbirako Bannayuganda. Ng'ovudde n'okubba Bannayuganda mu makubo, Munnayuganda akyasobola kutambula freely, n'atambula ng'agenda ewaka ewuwe, n'atambula ng'agenda ku mulimu, n'akeera ng'agenda okunoonya ekikumi, osanga nga bamunyaze, bamukubye akatayimbwa, bamukubye emiggo, bamukubye kugamba ng'ayisiddwa bubi nnyo n'ebintu bye nga bitwaliddwa. Awo ensinziira n'ensaba ne gavumenti etuyambeko mu kwongera okubeefing up security, nga gavumenti wetugamba nti guno omulembe gwa byakwerinda, anandowooza nti ne ku nsonga eyo sekita eyo gavumenti yalibadde etuyambira ddala nebeera nga ekwasaganyiza ku nsonga y'Abannayuganda okubeera nti bali secure and safe mu ggwanga lyabwe. Munnayuganda omuntu akulawo some describing otya embeera y'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze era gwe simanyi bw'okidescribing nga byabufuzi bye tulina oba byabukulembeze mu ggwanga Uganda, era description yo ebadde etya oba otandise okuwandiika, how best can you describe the status quo or the style of politics in Uganda? Style yaffe wano ekwewuunyisa. Okusookera ddala tetwembracinze kye tuyita democracy mu ggwanga lyaffe. Democracy y'omuntu ali free okubanga ayogera, akola, asalawo kyayagala ng'omuntu. Osanga mu Uganda nga kye tuyita demokrasiya mu Luganda yaggwerawo ddala totally. Olaba nti Uganda ekulembeddwa omukulembeze omu. Okuva nze Mutyaba nali mwana muto,
actually nali sinanda kuzaalibwa President Yoweri Museveni were taking over power na Africa president, but nkuze tandise okumera envi nzadde abaana bakuze mpaka ku mulembe guno nga tukyakulembera omukulembeze omu. Nsuubira nti mu millions z'abaana Uganda 45 baana mu mukaaga ze tulina essaawa zino, nsuubira nti twali badde twakafuna abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze nga 4 oba 5, naye osanga Uganda ng'abantu ne bakeera ku makya ne bagenda ne balonda n'emirundi gye balonze akalulu kaabwe nga tikabadde respected. Akalulu kaabwe akalulu kabbiddwa recently. Tubadde mu kalulu akabadde akazibu ennyo whereby nti Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine yali contestinga and n'alaga nti ayina obuwagizi obusobola okuwangula a free election. Naye Bannayuganda batiisibwatiisibwa, Bannayuganda battibwa, Bannayuganda basibiddwa, abaana namwandu tufunye bangi, bamuleka tubafunye bangi because Bannayuganda bagezezaako okuvaayo okwogerako ku nsonga y'obukulembeze obutali bwa bwenkanya, obukulembeze obuli forced ku bantu, obukulembeze obutayambye bantu na kubazimba na byabwe, abakulembeze abagadde okwekumira mu buyinza nga bakozesa amaanyi g'emmundu. Nsuubira nti ebyobukulembeze byali badde bikyukamu, era ekyo njagala okusaba President Yoweri Museveni nti nkusaba nga Munnayuganda, obukulembeze bwe tulimu essaawa za kakati bwonoonye ensi yaffe. Mbadde nkusaba ng'omukulembeze era ayagaliza Uganda okkirize otekengawo free and fair elections mu ggwanga lyaffe, era oyo aba awanguddenga aweebwenga obukulembeze yenkulaakulana essuuka gye tugenda okulaba nga Bannayuganda, ng'abantu ba Uganda. Challenges ki oba challenges oba ebisoomooza by'osanze mu byobufuzi bukyanga obiyingira? Okusookera ddala obulamu bwange nga Mutyaba okuva we nayingira mu byobufuzi siri safe, era njagala jo nabadde nva ku Delta TV nga ngobererwa bodabodas 2, mba nva wano ku radio ku Super FM era nga ngobererwa bodabodas. Mba ndi mu bantu eyo ogenda okulaba ng'olaba abantu ab'enjawulo abakufollowinga. Kino kireeseewo okweraliikirira mu bulamu bwange ng'omuntu, okubeera nti otiisibwatiisibwa okubanga tosobola kwogera ku kikuluma na kinuma Bannayuganda. Nsuubira nti ffe abakulembeze ffe eddoboozi ly'abantu, era abavuganya bonna betuvuganya bonna oba ne gavumenti yalikkiriza abakulembeze nababeera eddoboozi erituusa ebiruma Bannayuganda gye bali. Tetwogera mu bubi, tetwogera kusiga bukyayi, wabula tutuusa bye tujja ku ground mu bantu, eri abakulembeze, eri gavumenti, eri abatwala Bannayuganda. Kubanga omuntu wa wansi tagenda funa muzindaalo, tagenda funa wantu wagenda kwogera kimuluma. Kyova olaba ensangi zino tufunye challenge esooka y'abavubuka. Gavumenti efunye challenge y'abavubuka nti majority bavubuka bali unemployed. Majority banywa walagi, majority basuuza mwenge mu ttama, majority tebalina kyakulya, and they are the biggest number between mu Uganda. Government finds a solution emala bavubuka bano ebayimirizaawo etya. Ekisinga okugezawo Bannayuganda oba bavubuka biba bya mizannyo, because ebyemizannyo be uniting abavubuka okujja okubeera wamu, okuva ku mize gye balina, okuva ku kukwata kw'abakyala, okuva ku bubbi ne bakuŋŋaanira wamu ne beebuulirira ne bafuna n'abasomesa ethics n'embeera z'obulamu n'ez'obuntu bulamu. Essaawa zino kitakyali mu Uganda, n'ebyemizannyo sekita eyo eya sports edeclininze efudde totally down. Ebikuleetedde obuzibu, for instance kyotutegeeza wiiki eno abadde bakugoberera olowooza kivudde ku ki? Abantu bano bamanyi era you think what could be the cause? Okusookera ddala Mutyaba yagenda kufufa ng'alwanirira abaana b'omupiira okuba nga basasula ssente zaabwe. Ekyo n'enkubwa emiggo n'ensibibwa n'entokyalingibwa n'enfuna okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo ku mikutu, ku Facebook, ku ssimu. Up to now
nkyatiisibwa. Era kuliko page emu ku Ugandan football omukulembeze omu yayitako n'agamba nti Mutyaba w'otegendereze by'okola ojja kulaba ekinaakutuukako. Naye njagala okutegeeza Bannayuganda nti mwe bukuumi bwa Mutyaba, mwe bukuumi bwange, kyensonga lwaki nzize mu maaso gammwe mbategeeza ekigenda mu maaso. Mutyaba agobererwa buli lunaku, naye nsuubira ensibuko ya bino byonna eva kubeera lunaku lwena keera ku makya n'enjogera amazima ku ssente z'omwana w'omupiira ebbibwa. Era njagala okusaba Bannayuganda okubeererawo Mutyaba, kubanga nze ndi muntu ate era ntambula misana na kiro. Obukuumi bwange buli eri mmwe, era njagala okubategeeza nti singa mba nfunye obuzibu bwonna mu ntambula zonna gye ntambulira, temubuuza mulala yenna abaatusiza ku Mutyaba buvune oba buzibu. Mutyaba bino byonna tebibaddeyo nga tannaba kutandika kwogera mazima. Okuva navaayo netandika okwogera amazima ku nsonga za ssente eziriibwa mu mupiira gwa Uganda, Mutyaba yatandika okutiisibwa. Mutyaba atandikiddwa okugobererwa ku mulundi gwa kusatu nga ngobererwa bodabodas 2 buli kiro. Bwemba nva ku radio, bwemba nva ku TV nga zingoberera, ogenda okulaba nga beekwese, ogenda okuddamu okugira oba olinawo parkinze, ogenda okuddamu okuvuga nga bakoliko emabega. So simanyi kye bapulaninga, simanyi lwaki bangoberera, simanyi oba batega akakodyo kye bakunjoola nga oba kumbuzaawo, kye simanyi. Boda recently ekibaddewo sabbiiti eno Bannayuganda so badde otingira abakulaba babadde bakugoberera tebakugoberedde kuva ku TV oba bakitegeere bulungi nga bwe kyabadde. Nabadde nva ku Delta TV ku political program kwesibe 2 ebeerayo ku buli lwa Monday ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nenvuga actually natambulira Muloole nga njagezaako okwebuzaabuza kubanga bwe ntambulira mmotoka entono bangoberera. Nengamba leero kankole kikankyuseko ku motoka ntambulireko Muloole. Natambulidde Muloole n'abavubuka bange nengenda ngamba droppinga off buli omu waakola ki, buli omu waabeera. Nagenza okutunula bwenti emabega okulaba nga boda zinjirako 2 ne zimperekera mpaka Ndejje ne nyambuka ku Zanta ne zeeyongerayo nga ziringa ezigenda Rubugumu. Nagenza okuddamu okukkirira okuva ku Zanta okudda bwenti nga ku Kidde n'Amasuba nga boda ezo era kweziri n'ensibamu ne zimpitako. Bwe zampiseko ne zidda mu maaso ne ziyimirira ne neekangamu ne zijja nga nvuga mpola ne baddamu ne banniimira ne banninda bwe nasembere nga balinga abambala balabe ntambula ntya, balabe ndropinga off baani, balabe entambula zange zimide zitya. Nagenza okuddamu okutuuka n'Amasuba ne bavuga ne bakola ki ne bagenda sazeemu okubalaba. So ekyo kyandeetedde okweraliikirira n'okumanya kubanga singa gwe gubadde omulundi ogusooka naali badde seeraliikirira naye guno omulundi gwa kusatu nga boda ezo 2 zingoberera. Abantu bano wali obeetegerezaako era olowooza be bamu oba bandibanga bakyukakyuka bwe batyo? Abantu bano mbadde nga sitekinga nga budde kubeetegereza, naye engeri oli gyabeera ku boda ate nga yambadde element. Ogwasooka bajja bambadde element, ogweddako bajja bambadde element, ejjo baze bambadde enkofiira bombi ng'omu ayambadde ekinu nga bombi bambadde n'ebijaketi. Badde tebambadde empale empanvu, badde bambadde empale nnyimpi. Kaakati saafunye budde busobola beetegereza kuba tosobola laba muntu abamu kubanga gyo obudde bwa kiro ate aba yeesabise. Saafunye budde bubeetegereza. Obulamu bwo buli mu matiga. Don't you have any challenge yokugamba nti otya nti oba kino kyandigujja ku mulamwa gw'oliko? Kino tekisobola kunjija ku mulamwa gwe ndiko ng'omuntu kubanga ffe mu busiraamu tugamba nti ajaaliyo tosobola kugibuuka. Era nzikiza nti ajaali yange weeri mumu weyagitegekera wendigisanga. Wabula ate tekingana kwekubira mulanga nga Munnayuganda eyeetaaga obukuumi, nga Munnayuganda eyeetaaga okuba nga abeera mu bulamu bwe obweyagaza n'okubeera nga nsigala nkola kye mbadde nkola kubanga sikiwa nti mulimu obuzibu mu ebyo bye njogera kubanga nze nga Mutyaba ndi ddoboozi lya muntu wa wansi, ntuusa abulumi bwa muntu wa wansi eri gavumenti eri n'abo abakulembeze. Kyensuubira nti ate kyalibadde kisanyusa nnyo gavumenti okumanya abantu beekulembera biki ebibaluma.
okumanya abantu bekulembera nti tebalina nguudo. Abantu bekulembera enguudo mbi nnyo, emmotoka zifa, ebinnya biyitiridde Kampala. Abantu bekulembera tebalina malwaliro. Abantu bekulembera abaana tebasoma. Nsuubira nti ekyo gavumenti yali badde ate tusasula na busasuzi ssente okuba tusobola ogibbirako ku ebyo ebiva wansi. Kubanga gavumenti egenda tutuuka mu buli kanyomero kumanya kiruma muntu. Naye bwefuna omuntu avaayo nebaga nti bannanga oluguudo lwaffe olw'omukikajjo, oluguudo lwaffe oluva ekisigwa ogenda ebunnamwaya lujjudde ebinnya, at least mutuyisizemu tractor. Nsuubira yali badde message nnungi eri gavumenti neetusiima okuba tusobola ogituusaako obubaka bw'abantu. Olowooza ani ali emabega w'ebikola bino kuba ffenna tuba n'okuteebereza n'ogamba kirabika gundi ani gw'otunuulire gw'ogamba yandiba nga yali emabega w'ebikolwa bino eby'okutiisatiisa? Okusookera ddala nsuubira ebikolwa bino biva ku FUFA. Bisobola okuba ebikolwa bino kubanga mbadde free era mbadde nga njogera nga ntuusa amaloboozi g'abantu eri gavumenti era ebimu ne bikolebwa ebimu ne bitakolebwa. Naye nsuubira nti okuva bwe natandika okubanga njogera ku nsonga ya ssente, omanyi ssente abantu zibakanula nnyo amaaso. Natandika okwogera ku ssente y'omwana wa Uganda naddala oyo w'ebyemizannyo, bwe natandika okufuna okutiisibwatiisibwa kuno, naguno gwaka nkyatiisibwatiisibwa nga bwe nkugambye, naguno gwaka nkyagobererwa. Nsuubira nti FUFA bayinginia Moses Magogo n'abasigadde bonna nsuubira bayinza okubeera nga bali mabega okubanga Mutyaba atiisibwatiisibwa, Mutyaba ave ku mulamwa, Mutyaba aleme kwogera mazima kubanga okwosa enkya tugenda kukola petition esembayo oba ezingako bino byonna twadde tuyitamu omwana wa Uganda n'omuzannyi w'omupiira kubanga abali tasasulwa ssente ze. Petition eyo tugenda giteekayo olunaku lwakwosa nkya mu kooti wali eri Nakawa. Era kyensuubira nti onatakoze post ku Facebook nembaga tugenda kuddamu okutambuza fayiro zaffe, okutambuza emisango gyaffe. Nsuubira ne baddamu ne bayobereza abasajja bantiise ndowooze nti bayinza okwagala okunkolako obulabe nemegenda mu maaso nakwayo petition zino nakugulawo fayiro zino okuba ku misango gye tubavunaana ne ssente ziriibibwa. Nsuubira y'ensonga lwaki naye njagala okubategeeza nti sigenda kulekeraawo era tetugenda kuddamu kulumba FUFA. Ekikola kye twakola oli ekyokugenda okutuula oba demonstrating ndowooza ekyo tugenda kuddamu kukikola. Wabula kye tugenda okukola tugenda kuyita mu right channels kubanga kiri kyali kiggula luggi nakubategeeza kikiddako. Twasawo tuyite mu mateeka tuwandiike petition zaffe tufune balooya bayise ensonga zino mu mateeka ga Uganda okulaba nti mwana wa Uganda afuna obwenkanya. So kyogamba kino tekigenda kukulemesa kukola bye badde oluubirira ng'ebyokutwala petition kuba kyandibanga kyekigendererwa ove ku mulamwa so okyakalambire togenda kuva ku mulamwa era petition mugenda gitwalayo. Nga bwe kutegeezezza mukulu wange Wamala nti petition tugiteekayo kwosa nkya essaawa 4 Nakawa ku kooti. Bino byonna bigenda mu maaso tebigenda kunnemesa kwogera mazima, tebigenda kunnemesa kulwanirira mirembe gy'abaana ba Uganda, tebigenda kunnemesa kulwanirira ssente omwana wa Uganda ziyali badde afuna ate nga bannaggwanyize ssente zo bazikolamu kirala. Era nkutegeeza nti okwosa enkya ku ssaawa 4 tujja kuba ku kooti nga tutuuse ne balooyazi baffe okuba nga tusubmitinga petition zaffe n'emisango egyo okuba nga gigenda mu maaso. Yes, mukulu Mike nti omutayinza okwebuuza nti wali osinkanyeko ku bakulu okulaba ng'embeera eno mukigonjoola amicably kisajja kikulu nga temugenze namu bino byonna byakutiisatiisa by'olowooza ssaako n'ebyokugenda mu makooti. Of course ng'omukulembeze nalirowoozezza nti ekyalisinze okubeera ekikulu kwe kubeera nti abakulembeze ba FUFA na bonna abatwala omupiira gwa Uganda balirowoozezza ku kintu ky'okutuuza abasambi b'omupiira ababanja ssente ezo ne babayita mu meeting ne bamanya ekiruma abaana bano ne bakisalira solution than okulinda tugende mu makooti okutukuba emiggo okututiisatiisa n'okututta n'ebintu ng'ebyo. Naye tetukifunangako oba tekibangawo tekirabibwangako bakulembeze kuvaayo gamba nti katutuuze abaana bano tugonjoole ensonga. So tofunangako yadde essimu yonna oba bbaluwa yonna ekuyita oba kuva wayinginia Moses Magogo oba omukulembeze yenna ali ku executive ya FUFA kubeera nga mwogerezeganyaamu yadde phone call?
ekituufu kiri nti tekibangawo okujjako olumu nali mu ddwaliro n'ensanga Rogers Mulindwa n'angamba ngenda kwogerako ne Magogo tulabe nga tusolovinga ensonga eyo. That was it. Naye kyensuubira oba kyenategeera okuva mu FUFA nti Magogo yateekawo ekisenge makkati ge n'abakulembeze abalala bakulembera nabo okubeera nti teri mukulembeze ayinza muwabula mu butuufu bw'omuwabula okusobola okulaba nti ensonga zisolvingibwa amicably n'asalawo ensonga oba yazinyigiramu oba kyamuluma okuba twavayo ne twogera amazima ekyo simanyi ekyo kiri eriye naye nsuubira ekyalibadde kikulembera byonna kwe kuvaayo ye kennyini oba n'awabulwa abakulembeze abalala ne balaba nga batuuza abaana ab'omupiira. Singa osinkana Engineer Moses Magogo, in case you grab that chance, bigambo ki by'oyinza okumutegeeza okumugamba? Okusookera ddala kye nalirowoozezaako kyalibadde kya FUFA kulaba nti ssente eziriibwa mu mupiira gwa Uganda zikendeerebwa. Ekyokubiri okulifutinga obulamu bw'abaana b'omupiira through better payments, paying on time. Nti omwana waba avudde okusamba tugambe ava Zambia amaze osamba omupiira ogwo sente zaakomawo nazo ng'azirina kubanga sente we ziri sente z'omupiira tebazibanja, sente z'omupiira zibeera zaakagwirawo ate nezo abaana ziba bawangudde mu tournaments ez'enjawulo, for instance under 20, under 17s nazo ziba bawangudde babawe share yaabwe ereme kubeera nga yansobi, ereme kubeera nga basuubiza ne batatuukiriza. Ekyokusatu bwe bukulembeze okubeera nti bukulemberwa abantu abatamanyi bulumi bwa muzannyo. Otunulira ku executive ya federation nga bwe yalondeddwa oba yenna bwebadde ebisibanga lyonna mu bukulembeze osangako abalina obulumi bw'omupiira nga balinga omu oba babiri. Naye ekyo kyabulabe nnyo eri omuzannyo kubanga bano tebamanyi bano kyebayitamu. Kyova olaba tewali a breaching a gap between abakulembera leadership y'omupiira n'abasambi b'omupiira. Naye singa tubadde n'abamanyi obulumi obw'omupiira guno nga bali ku executive bali badde bagamba Magogo nti Magogo omwana w'omupiira abonaabona nnyo tuuka wali awo kwata ssente ze zimuwe mu budde. Kyalibadde kikolebwa. Kyalibadde tumanya nti technically abasambi bano bamanya nti omusambi tasobola kubeera nga twali bisaawe. Tusaze tutya amagezi nga executive okulaba nti mu Uganda tubana ebisaawe by'omupiira. As much as we have a government etafaayo ku infrastructures of sports disciplines, naye abakulembeze bano abali badde kati nganze Mutyaba have advocated okubeera nti ebisaawe tebitundibwa mu Uganda wano na wali tebitundibwa. Naye kubanga manyi obulumi bw'omuzannyo era manyi nti ebisaawe bino bye bikoze Mutyaba kyali leero. Naye oyo abadde asoma obusomi ebitabo bye najja mu mupiira oba najja mu muzannyo gwonna tajja manya nti omuntu atraininga ate yetaaga trainingira wantu walungi. Tajja manya nti omuntu agenda mu competition. For instance, Uganda ebadde mu Olympics e Japan, but facility kubadukira kubazanyira ebikonde kubazanyira omupiira ne kubazanyira ebirala byonna emizannyo gyonna tetubiine Uganda. But when you go to international competitions, meaning wali badde trainingira on the same facilities wamwe, which would make it better for you to compete. Naye tuuka eri byokozesa bino biri ku first class enokozesa kadongo. So ekyo kikuba munnabyamizannyo era kimukosa nnyo mu performance. Wow, umukoza executive after Engineer Moses Magogo okuddamu komawo ekisanja kino kijja kuba bukyamulundi gwakusatu ndowooza. This time around yalonzera executive, do you expect any changes or more of the same? Of course bw'otunulira ku executive Engineer Moses Magogo gye yazeemu n'alonda tewali nkyukakyuka okujjako okugattako abantu abamu nga Dano Bote, ogattako Dr. Ayimbisiwe Apollo. Ate Dano Bote maybe owobye muzannyo eyali azannyo ku mupiira nsuubira nti ye yali badde atukola bulungi kubanga ye ebyomuzannyo abimanyi. Naye Dr. Ayimbisiwe Apollo omulaba nti talina kyamanyi ku mupiira okujjako okubeera nga ajja n'avumirira abantu abavaayo okubeera nga boogere amazima
ku engineer ku Facebook ku social media pages n'okubanga baliwo okubeera nga bawaana engineer Moses Magogo obutamulaga nsobi z'akola ng'omuntu ensobi z'akola personally naye ne baagala okubeera nga bamuwaana buwaanyi n'okubeera nti naye in reward abaruwadingana kubanga abawa bifo binene mu mupiira gwaffe ogwa Uganda. Kyensuubira nti ekyo kigenda tukosa era tekigenda kuyildinga birungi kubanga executive nga bw'ogiraba bwebadde ebbanga lyonna siru bwekyali twali kife kitugenda kusuubira okujjako nga Mukama Katonda asaasidde Uganda. Okay, nga tumaliriza tolina kyotidde ku bulamu bw'okuba bamu batandika threats wezitu omuntu akomekereza agambye nti let me give up. Tolina kyotidde bulamu bwona maaso woolaga. You still have a future, Mike. Of course, ndi muvubuka muto eyali etaaze okuba nga accomplishing ebintu bingi mu bulamu. Nina abaana bange bato, nina family. Naye ate bwe nasirika ne soogera ne agenda okwogera. I think the time is now omuntu okuvaayo n'ayimirira ku bigere bye n'ayogerako ku mazima. Kubanga eggwanga lyaffe tulaakinga omuntu asobola okuyimirira ku bigere bye n'alwanirira eggwanga lye n'alwanirira bantu banne n'ayimirirawo okulaba nti ebintu ebimu bikyuka wadde nga tebyalikyuse. Nsuubira nti ke kaseera Mutyaba avuddeyo, Mutyaba yavaayo okulaba nti abeera eddoboozi lyabo abanyigiriziddwa ebbanga ddene nga tabasobola kubayo ne boogerwa. Era yalo kukakasa obakakasa bannayuganda sigenda kulekeraawo kubeera omu ku abo abagenda okuvangayo okwogera ku bibaluma si mu bya mizannyo byokka wabula ne mu mbeera zaffe ez'obuntu. Obubaka bwo obusembayo okusingira ddala eri abakulira obubaka bwange obusembayo bwali badde nti FUFA mwali badde mwekuba mu mutima ne musasulako ku baana b'omupiira sente ze baba banja. Muyinza obutasobola kusasula sente zonna nga bwe zirina kuba naye nkakasa nti obusobozi mubulina okusinziira ku accountability ne budget sente ze mukozesa. Nsuubira musobola okuba nga musasula abaana b'omupiira. N'ekisembayo mbadde mbakubira omulanga nti abazanya ku mupiira abalala abatali Mutyaba bali mu mbeera mbi, bali bubi. Si buvunaanyizibwa bwamwe okubeera nti mubawo emirimu, si buvunaanyizibwa bwamwe okubeera nti mubawo obulamu obulungi. Naye nsuubira ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu b'omupiira babadde ba ex-internationals babadde abasambi b'omupiira, nsuubira mwalivudde ne mutekingawo initiative eraga nti musobola okuza obulamu bw'abantu bano engulu through okubawa courses ez'obwerere ne babeera ba coaches, ne babeera ba administrators, ne babeera ba referees. Nsuubira nti ekimu kisobola era mbadde mbasaba mutunule mu request yange eyo mulabe nti muyambako abaana b'omupiira abo abali obubi okufuna obulamu obulungi. Katubanjulire Tabula Properties enansana puloti zonna bazisaze ebbeeyi batandika ku miliyoni 3 n'okweyongerayo mu abasamate ebyammwe biteredde anti buli omu alina okuba n'ettaka mu nsi ye. Balina puloti ku Hoima Road enansana, Wamala, Wakiso, Kachiri, Epake Congo n'ebitundu byonna ebifuluma Kampala. Balina ennyumba z'amaka okusulwamu n'ezipangisibwa. Mwattu bakkiriza n'ekibanja mpola bafune ku ssimu 070M14 oba 0787253 Tabula Properties esangibwa Nansana Market Building Romo 18 ne 19. Own property, own wealth.